Kale bana Uganda muli mutya mwebale nnyo genda maaso n'okubanga musubscribinga Trust Media Uganda YouTube channel subscribinga Waswa Emma YouTube channel subscribinga Abiva Organic Access Building ekola ku bujjanjabi Dr. Biva mugendo mugambe kyonna ekyo ekikuluma oba oli Dubai oba oli Saudi oba oli wa mugambe ekikuluma kyonna Biva ajja kuba kikolako enamba esimu eri ku screen ku mukono guno kakati ensonga za Damba Fred ze tuliko tulimu afuna story side eva ku side ya family nge era jana lero nyina story eri mu lutambirwa sawa namba lwenjagala tutuule tuwulirize o commenting ngo bitegedde bulungi nnyo amawulire gano omugaso gwago guba gwa kujjayo kituufu so si kusiga abantu nziro sometimes kuga tufuna side zombi to make a balanced story mukitegedde bulungi nnyo nsaba otuule owulirize akatambi akakaddako ng'omukyala Sarah n'omukulu Joseph abe Dubai abadde bayina Damba Fred batubuulira kiki ekituufu ekyasse Damba yafa atya n'ebisigalidde nze wasomane lwegatte katambi ako tutule tuwulirize. Miracle. Emma, Assalamu alaikum. Let me record. Let the world know that the family of Fred caused the death, no matter how lying they will do it on media. Now receiving abana from different people in Uganda, they're like over 30 people. Just in Dubai, omuntu obeera opangisiza ennyumba ye ey'okusulamu, then no receiving abana Uganda, no bawa shelter, because ffe abana Uganda abaliyo e Dubai. Those people cannot go sleeping in other nationalities. You people, before you put anything up, first you know the rules and regulations for the country you are talking about. Abana abo bali bangi from different people in Dubai. Then what happened? Abana abo olwokubanga ffe tuba twapangisa amayumba, what they call bed spaces, we tend to receive those people ababeera stranded beba batuweereza whatever it may be the case because ffe abana Uganda ababeera eno. So what happened? Fred teyajja yekka, yajja n'abaana abalala from different people. Abaana abo we baatuuka ku kisaawe bajja n'emmere lwa nsonga nti mu Dubai we only eat rice and enkoko. You understand? Kyova olaba nga babeera bajja n'emmere bwe babeera bajja na bareceiving bulungi nnyo, nze sibeegaana bonna, ate Fred teyali yekka. Bwe baatuuka beebaka ekiro ekyo kuba bagira ku fly Dubai ne tubafumbira ekyeggulo ne bamala okulya. After like 1-2 days, ne babanga company abayita gye bayita Emiriru. Nina evidence of all the passports, their tickets and their visitation visas, and I have even evidence for their employment visas. Your family are afraid. They should stop lying people about this matter. They should stop it. Abaana abo twabakwata nemba w'omwami gwe bayita Sali, because company ya Emiriru gwe yali eronzeemu okuba nti akulembera abaana abo. Abaana Emiriru yatwalako 5, Faneke netwalako abalala, Transguard netwalako abalala, and other government companies. Bonna era abaana bonna gye bali bakola. I can give you all their numbers, all their passport copies, their visas, and they can also give you their Emirates IDs. Nze Sarah gwe boogerako, they don't know me, and even they don't know what I do for Ugandans. They don't know, and no one helps. Abaana abo ne mbakwata ne tubanga tubayambako okufuna emirimu, because ffe baba bayamba okubasuza. Kigenda kusuza muntu n'omuyambako mulisa n'omumanyisa amakubo sikiwa nti kiba kikyamu, because that's how we do it from this side. Ne bagenda ku Emiriru, banne bonna gye bali bakola bonna baafuna employment visas, era naye yafuna kye tuyita e-visa
bagiyita employment visa era byonna ngenda bikuweereza wano one paper by one paper. Bwe yagifuna olw'okuba nga visitation visa ye yali eyingiddemuko overstay before getting the e-visa, company yalwawo okumukyusiriza visa okugizzamu active, okugizzamu used visa nesigala ng'erimu active. Nebanga company yagamba bakwate nusu 10 eba miliyoni emu emusasulire naye asasuleko hafu bamugiremu omukalafu ogwo, then after babere nga bamuteekeramu visa. Sente ezo abazadde zaabalema okifuna bulungi. Eyo agent gwe boogerako yakwata sente ezo n'aziweereza, but still it was not enough. In fact company yali esabye na mitwalo 7 okukyusa. Kati eyo like eyo contract yaggwawo, abaana baali bafikira ne baba advised. In fact we advised them to get simple jobs, then after batereze empapula ezo ku migration basobole okufuna emirimu egisingako okiriininga. Kiba kitegeeza nti company kuba bino byenjogera njagala obiteeke if it means obiteeka ku senene, because I'm the only person who knows the truth and I'm talking the truth beyond reality. The truth beyond reality. Uganda tuli mu government indala, Dubai tuli mu government indala. Company ya Emiril, it is like nga bwogamba nti Emiril ye government, Transguard ira no company ya government, Fanek and other companies. Omwana oyo company bwetwamutwala n'abanga yagenda n'akola kokko akatono ddala, era tuba tuli awo ng'akomyewo n'agamba company yaŋŋambye mpummule. Mu kaseera ako twatulanga Abannayuganda, oyo Joseph gwe boogerako n'abalala bangi besajja kumenya mannya. Bwe twatula ne tugamba bannange omwana ono yeetaaga okudda ewaka, twabadde tumuzza ewaka ne bamujjanjaba. Immediately nayogerako n'oyo muganda Fred gwe bayita Lydia, omukyala gwe bayita Lydia eyayita muganda wa Fred. Lydia ne munnyonnyola, Lydia yanvuma mentuuka ekisa ne blockinga Lydia nga mu butuufu ndaba Lydia ne we munnyonnyola tagenda kuyamba muganda we. Kubo ne tudde eri omukyala yaweereza oyo omwana, si mu bubi, but let them stop lying. I hate liars. Omukazi ono tumugamba Lydia, omwana ono yeetaaga tugende ku migration tusobole okufuna ekipapula either ekimuzza oba okufuna passport from Emiril company weeri wano, ne bwokebera mu system ye Dubai company weeri, era yatwala abaana bonna abajja ne Fred, all of them were taken. Lydia nga ayomba buyombi. Lydia waba agamba nti yaweerezaako omuntu yenna sente aveeyo alagensi mobile money sente ze yaweereza, yagaana. Ne mugamba Lydia, your brother is going to, he's sick, he needs help. Mama woyo omugenzi n'oyo Lydia nga bayomba buyombi mboba oba afaafe yatulekera mbu n'abaana tuli mu kubonaabona n'abaana. Ne mugamba Lydia, please let us help the boy. Wallahi billahi talahi baagaana. Ningamba kambalabe bulabi ne tubeera n'omwana. In fact after oyo omukyala gwe boogerako yaweereza tiketi, omwana nga alina okufuluma ku 26 26. And from there, because ekizimbe kye tusulako bakiyita Brazilian, kibeerako Bannayuganda bangi. I was in 308 and I shifted to 404 on Brazilian. Abaana bennakasuze Dubai, nina evidence visa zaabwe ebifaananyi byabwe nga bava ku airport basukka, because I have been in this thing from 2018. Nze Abannayuganda mbayamba buyambi, because sente ze baba basasudde
zibeera tezimala kulya kwebaka kubalaga how they use train okubasomesa amateeka kubasomesa kusala enguudo zeeno like baluwa n'ebintu ebimu bye tukolanga ne gavumenti ye Uganda oba eya wano teyina budde bw'abantu. We are trying to do that heartedly. Back to the point. Family yoyo omwana bwe yali ng'egaanidde ddala omukazi gwe bakomplainingako Salma yakwata ekkubo n'akwata ssente. Lidio yayongerako emitwalo 5 egye Uganda, that is 500 dirhams. 500 dirhams ne bagula tiketi ya Uganda Airlines. Bwe bagula tiketi bagigula mu budde obutaali butuufu because this side ensi y'abasiraamu lwali lunaku lukulu nga lwa Prophet Nabi Muhammad's birthday, peace be upon him. Olunaku olwo nakwata Fred ne tugenda naye ku terminal 2 of CID deportation. Nasookera ku police nalina omwami gwe bayita Badru. Bwe twatuuka ku deportation terminal 2 police ne ngamba kwate kubo kwa nagenda ne Fred ng'akyali mulamu mukama mumuze mirembe. Ne tugendayo ne tiketi mu ngalo n'empapula za Fred zonna. Bwe twatuukayo omuwarabu n'atugamba mu CID terminal 2 office nti olwaleero mazaalibwa ga Nabbi naye mukomewo enkeera ku ssaawa emu ne dakiika 3 bwe muba musobodde. Ne tuddayo ewaka and Fred mashallah I mean peace be like let him rest in peace. Fred ne tuddayo ewaka naye aka Fred n'agamba family yange yanvaamu naye bwe ndituuka e Kampala sigala ng'oyogera nange anti Sarah ne muga Fred sijja kulekerera kuba ndi muzadde. Ne tuddayo ewaka olunaku olwaddako bali batugambe tugende ku ssaawa emu ez'okumakya dakiika 3. I remember it was a Sunday. Ne bw'otunula ku kalenda kwebiri it was a Sunday. Olunaku olwo tetwasobola kuddayo na Fred kubanga yali akooye. Ne muga tewali buzibu bw'oba okooye tugenda kuddamu tufune driver tuddeyo ew'abasirikale basobole okufulumya ogende ekibuli bakujjanjabe. Okuva awo Mukama teyasobola kukikkiriza. Immediately in between omwana kwe kugwa mu lift n'abanga ya vomiting omusaayi ogwo ogulabibwa. Then from there nze mwenyini nakubira ambulance 999 ne bajja ne bakima omwana mwami Joseph n'amugendera ku mwana agenda mu ddwaliro lya Rashidia. Ffe wane Dubai kiba kibi okufulumya amawulire g'otalinaako mitwe n'amagulu. Tewali nsonga lwaki twali tufulumya ebifaananyi nga gavumenti yano tebikkiriza oba tewali nsonga lwaki twali tugamba nti omuntu afudde nga eddwaliro terinagamba nti omuntu afudde. Ffe tutambulira ku mateeka. Ebifaananyi tebikkirizibwa kyekisooka. Ekyokubiri omwana yali mu intensive care unit nga tebakkirizayo omuntu yenna kukola ki kuyingira. Nze kyensaba saagala kintu kyonna nze sigamba nti oba nina ekintu kyensaba oba ki naye kyensaba kintu kimu njagala family ejjewo obulimba mu mawulire. Njagala family ya Fred ejjewo obulimba mu mawulire. Ejjewo obulimba. I will not keep quiet because I can talk. I will not keep quiet. Ne bwe kibakwata kubo genda mu court we shall go there because they are liars. Joseph yakwata empapula which we all have ne tunagenda ku police ne bakola death certificate and everything era ngenda be ku presenting ira wano. From there notandika contacting aba family ntubagamba omwana afudde. Most still family yasigala yogera ebigambo bingi bo boogera nnyo but this is not the right time to talk like that because omwana oyo yalingawo nga mulamu ng'ate alina obukosefu ate nga bakimanyi bulungi nti omwana oyo baamuweereza mulwadde. The boy was sick. Kubanga mu history y'omwana bagamba omwana yalinga asitula seminti e Kampala.
kyokka bwe babeera mu mawulire bagamba mbu yali avuga mu motoka. Let them be open. Tena omwali musanyufu nti kubanga Fred afudde. No one is happy. But when someone dies, let them talk the truth. Omwana yalinga e Kampala asitula cement. Kibeera kitegeeza nti already yava e Kampala omwana nga cement yamuyingira mu mawuggwe. Era ensonga y'emu lwaki kampani tezaamukozesa. Kubanga wane Dubai tebasobola kukozesa ng'olina ekifuba. Kale ng'olina koofu ba ng'olina obukosefu mu kifuba. Nze ntwala eddoboozi lyange eri gavumenti eri famire na buli omu ali mu kwogera ku linnya Sarah nti death can occur anywhere. Okufa teekera ffenna tugenda kufa. Omuntu afudde atya tuli mugezaako gamba family the truth naye bakyakaana nga boogera ebigambo ebitategeerekeka ebiswaza n'okuswaza. E Dubai wano singa nabadde nninako ekintu kyonna kye nakoze oyo omwana tetusuubira nti gavumenti ya wano nsiru okuba nti am free and even the body is safe. Please let them talk the truth. Let them not hide the truth. Baleke kuvaayo ku TV ku mawulire okwebuzaabuza nti omwana we waliwo eyamusse. No one killed the kid. But Allah subhanallah wa ta'ala teyakkiriza Fred kudda Uganda kufiirayo. Ate balina negligence nene nnyo nti baleeta tiketi gye balemerako nga mmaze. In fact nze nabeegalirira nnyo ne ntuuka ekiseera ne mbavaako. Kati mu kaseera kano omwana bwe yamala okufa mu ddwaliro lya Rashidia, I'm going to give you all the documents, all the papers. Omwana yagira ku visit Emiriru n'ekyusa, me bamala okukyusa Emiriru omwana twamuguliranga eddagala. Aba witnesses we bali kyogamba nti nze we nasula nga tewalingawo bantu bandaba, oba kyogamba nti we nasula nga nali nsula mu nsiko. From there omwana bwe yamala okufa ne processing empapula ze tugenda okuweereza. I'm going to ngenda kuzita empapula za gavumenti ya wano. Eyo family egenda kuswala. Bwe twamala ozibawa ne bagamba beetaaga ekipapula okuva mu internal affairs bakitwale Abu Dhabi. Wabula ekikati mu kaseera kano ekipapula ekyo kye kiboogeza eringi. Ekipapula baga mu internal affairs ye Uganda bagalako omukono gw'omu kuba family. Either omwana omuziika wano oba omwana omuziika e Kampala. Let them understand what the government wants. Eddwaliro lyagala kipapula ekiva e Kampala mu internal affairs bakikwate bakitwale ku embassy ekiteekeko omukono ky'omwana aziikibwa wano oba e Kampala. Gavumenti ya wano yeesabe miliyoni 2 so sifa abazisaba. Era bwe batudde ne bakuŋŋaanya wano bakakuŋŋaanyaawo ffe amabugo ge bakakuŋŋaanyaawo miliyoni 2 eze Uganda zokka, 2,000 dirhams, whereby the government of Dubai wants 20 millions. Kuba omulambo baguleetanga kago era bagupima. Please tuleke kukozesa muntu omu ayonoonere balala ng'ate family eyo ye yaviirako ddala obuzibu. Ngiinako obujulizi naddala oyo omukazi gwe bayita Lydia, oyo omuwala gwe bayita Lydia. Seera kano ffe tukuba omulanga eri whoever can, because it's not us abali e Dubai nti ffe abaagala ezo sente. It is the government is law. Omuntu bwafa bamutikira sente mmeka omuzze Uganda? Miliyoni 2. Era miliyoni 2 bwe tuba nga tetuzifunye nga wane Dubai zitulemye ne Uganda nga zibalemye, omulambo babajja gusiika eno bati baagala ekipapula. They will bury here bati baagala ekipapula ekiva mu internal affairs. Okiwulira Emma? Kati family yaddembe yo okusalawo either edda ku mulamwa oba esigala eri ku kintu ekitatuzimba.
mu kaseera kano ffenna tufayitinga munnaffe abeere ngadde e Uganda. Nze kamwa koogera yenze gwe bagenda batambuza ekifaananyi kyange. Wabula balekerawo kutambuza my picture because I will sue them. Nja basuwinga, I have evidence nti tebateekayo kufaayo. Yo nga family tebafaayo. Tebafaayo omwana nga mulamu. They never cared. Mu kaseera kano we only need the paper. Ekipapula ekiva ku internal affairs eye Uganda, foreign affairs wa internal affairs from Uganda bakitwale ku embassy ekwate gundi tugiteeke mu ddwaliro ekipapula omwana either bamuleete oba bamuziike. Bw'aba omwana balina omuze Kampala walina okubaawo million almost 2 oba 15. Omwana waba agenda kuziikibwa wano it's also another process. Wantu wali kye beetaaga okuggyako ekyo ekipapula. Fred yali afuuka nga muganda wange kumanze yaŋŋambanga kimu ti aba family banvaamu anti Sarah family yanvaamu. Yakyogeranga Emma buli omu yamugambanga era bwe yali anatira n'okufa kubanga omuntu aba munnakwana yayogeranga nti family yange envuddemu naye balikayanira omulambo. Byonna kambyogera ate njagala obiteeke ebyo sikane ku CNN biteekeko. Omwana oyo ng'ali mu last days of death yayogeranga nti family yange envuddemu naye balikayanira omulambo. Era bannange kyekiriwo family erekerawo okweswaza. Oyo omukazi gwe bayita Lydia, omukazi gwe bayita Lydia ave mu kamera. Bw'obanga Lydia wali muganda wa Fred wali okwata akakadde kamu kitundu n'ogula tiketi bwe nakubira essimu n'onvuma n'onteeka wali. Lydia, stop lying the world. Twalinga n'omwana ng'abyogera tuwulira bannange. Media mulekerenga awo okuteeka ebintu ebitategereka ku TV musooke munyonye omuntu mumanye the truth beyond reality. Mulekerawo okuswaza abantu nga you don't know. Nze nina evidence. I have all passports for people who traveled, their pictures when they are eating, all the evidence. Ekisooka Emma nsaba family n'abantu bonna ab'e Uganda bamanye Fred omugenzi kati takolangako mu gym, tasulangako bizitowa, tabeerangako lunaku nga talidde. Buli kanaku abantu b'e Dubai tulya olunaku lumu Fred addali emirundi 3. Ku makya ng'akeera ku mata ne chapati, ku lunch n'ali omuceere n'enkoko, olw'eggulo n'alya buli kimu ky'abadde ayagala. Nze siri mu kwewaana naye wane Dubai omuntu atajjangako wange kulya mmere ayogere ate nga yabwereere. Siri kulangira mufu oba kubalangira. Njagala omuntu atajjangako wange ku Brazilian kulya mmere aveeyo mu odiagament saasiryangako wo mmere. Abantu bennyini n'abalamu nze bajja ewange ne balya emmere. Abalamu abantu abakulu enjala ng'ebaluma. Abakulu nsobola n'obamenya amannya wano ne bajja olina gamba enjala ennuma n'ogenda mu kiyungu n'obafumbira. So saagalawo bulimba mbu Fred abadde talya emmere ebaddengawo n'abaana bonna nga bwe bajja balinga balya. Okiwulira mukama wange wabula okuggyako nti mu mateeka ga wano abaana bagenda gye bakolera bafunamuko obuzibu mu kulya mu accommodations bye twogera kyekiri e Dubai mu mateeka kubanga kampani ezimu tebakkiriza kufumba nga batya ebisulo okujja. Bafunamuko obukosefu naye teri mwana abadde wange nga talya ekyo kyo bakisalizeemu ddala kye boogera kifuni bye boogera tebabimanyi. Amwe kind of a person akuba ne Kampala n'ensaba ssente nga ngenda gulira abana Uganda mmere. Okiwulira Emma, njagala family etuule erowooze ate emala okulowooza tuyambagane. Ami Emma wane Dubai nkiddamu tuli mu gavumenti ndala. Amateeka ga wano ganjawulo n'amateeka ge Uganda ganjawulo.
nze eddoboozi bampita Sarah gwe boogerako eyabeera ne Fred okuva ku kisaawe okutuuka Mukama wamujjulidde naye nga nze I did not make any cause for the death, but Allah, if you a believer, you know death can occur at any time, anywhere, at any minute. The family must be balina okubeera ba believer kyekisooka. Ekyokubiri eno gavumenti gye tulimu ndala bino byonna ebirowoozo twabiteekawo si nze kabula tulina wano nga bwe tutuula nti tukoze tutya munnaffe okubanga ajjibwayo mu ggwanika okuba nti aziikibwa nga Munnayuganda munnaffe. Ne tugamba nti olw'okubanga ssente ziri gavumenti zeeteeka ku mirambo gya wano emiliyoni 2 ez'e Uganda giba mitwalo 2 egy'e Dubai wano. Olw'okubanga ssente zitubuze ffenna Abannayuganda tusonda twakawezawo miliyoni 2. E Kampala tewaliwo yadde nusu 10 kyavuddeyo. Okitegeera mukwano ate gavumenti yatwadde ennaku ntono naku 7 bwe tugaana okubanga tugyeyo omulambo bagenda kuguzunza tuleka ate kumanya wa gye bagutadde. Ffe bwe twatudde ne tusaba busabi nti bwe kibanga emiliyoni 2 gaganye nga tulina miliyoni 2 tukkirize nti tulemeddwa nga tusaba nti omu ku baganda b'omugenzi gwe tuba tuteeramu visa tumuteeremu tiketi ajje akube eriiso evvannyuma ku mugenzi. Ekyo tukisaba busabi mu bwenkanya. Kaakati awo wenneebuuliza famire paka kati eyatugamba mbu eri mu meeting esalawo ng'ennaku z'eddwaliro zigenda ate tugenze okulaba bazze ku TV bannange tuli mu kuyambibwa oba tuli mu kwesojja. Nze nsaba famire yeetuule emanye nti ene gavumenti ndala esente siffe abazisaba wabula gavumenti. Ekintu ky'omu kuba family okujja okubaawo with due respect ate nakyo bwe kibanga kisobose nti omuntu bajja mukolera visa bamukolere tiketi ajje abeerewoko tusobola okugjayo omulambo oguli tuguziike. Kati okukisinga awo family yo eve egamba ebeera mu meeting 24/7 bo bagamba bali mu meeting bakyasalawo. Ffe twagenza okeera ku makya bali kunze ku TV na ku zi YouTube. Ate wano nsaba family ebeerenga nawe ekyusaamu nnyo oyo omwana e Kampala. Nze I got the information okuva ew'omukazi we gwe yaleka n'olubuto. Omwami oyo Fred omugenzi yali asitula cement e Kampala. Kiba kitegeeza cement yamuyingira mu mawugwe. In short mwana agenda okulinnya ennyonyi nga mulwadde. Wane Dubai tebakozesa abantu balwadde. We bakebera ekifuba nga kirinamu obukosefu teri kampani ekolera Emirates ID. Yensonga lwaki omwana teyafuna ndagamuntu ya wano. Let me make it clear. Omwana oyo kampani teyamukolera visa kuba yajja n'obulwadde bw'ekifuba. Naye olw'okubanga family mukuwaliriza ennyo sinakuwaliriza kuba buli omu aba yajja kuleeta ssente kunoonya ssente kale nga tulowooza nti oba bw'anaakola nasobola okukola ki okuwazaawazaako oba okifuna bulungi. Naye ng'omwana yajja n'obulwadde bw'ekifuba omwana yajja akolola. Bwe weewunye ku baana 30 be baaweereza era omu ye yalemererwa. Tulolowooze lwaki ku baana 30 be na receivinga omwana omu ye yalemererwa. Bannange nsaba Uganda tweddeko tuleke kukola bintu like ngo oyogera bwogezi kusanyusa media. Nze ne bwokera erinnya lyange n'ontimba ebifaananyi byonna naye nga amazima ngamanyi ku mutima nti Uganda na receivinga abaana 30 bonna gye bali bakola omu n'alemererwa n'enkwegayira weeza tiketi n'ogaana. Kikyoba olusuubira ekiddako. Let the family be clear.
singa ennaku 7 zibeera ziggwayo ze baatuwa okubanga tututte ekipapula kye tuli mu kusaba otuwa ne ssente ze beetaaga ne gavumenti n'esalawo n'eziika omulambo, nze simanyi nti oba access y'omulambo gavumenti ebeera ekyakola ki ekyaguziikulayo okusinziira ensinga gye tulimu nti it's a Muslim country. Nze sikiinaako obukakafu nti omulambo bwe bamala okuguziika ate baguziikulayo. I don't think so. Okiwulira mukama wange. N'ekisembayo obubaka nze bwempa family ekisooka, in fact sina family ya Fred yokka, nze nkuba omulanga era kino nkyogera nga sikirumamu. Ti omwana yenna bw'obeera ng'omuweereza e Dubai oba mu nsi endala yonna ne bakubira essimu esooka nti alo omwana we afunye obuzibu, ti oba omwana alemereddwa okukola, ti oba omwana afunidde ebulaaya olubuto twetaaga buyambi, kibeeranga kirungi omuntu yenna ali e Uganda information ogijja ku ssimu n'owuliriza ng'omuntu aba akkubidde essimu. Bwe bubaka bwempa eri buli muntu yasindika omwana we e Dubai, Saudi Arabia oba Oman. Omwana oba omuntu alina omwana kati kirungi family yali emanyi nti nina omwana, bakikakasa nti saabakubirako ssimu kubagamba nti we need a ticket. Oyina okubanga omuntu wakubira essimu nti alo Emma brother ogwe wampeereza yagudde ku accident twetaaga kino, teekangayo omutima n'omwoyo n'okwagala. Teekayo omutima omwoyo n'okwagala kubanga omuntu ababadde n'omuntu abeera akkubidde essimu. Lwaki oba ononooza ekyomulala ng'omuntu gw'omanyi nti gundi atera okulaba gundi ankubidde essimu? Osanga oba oli awo omwana yali badde afuna okujjanjabibwa okusinga naye kubanga Mukama teyakola ki, teyayagala. Nze nsaba family ya Fred etwale ebigambo byange ng'ekisooka balekerawo okulwanagana nga balowooza nti waliwo kye tusobola okukola ekisingako kye tuliko. Ekyokubiri kye mbasaba bapresentinga olupapula gavumenti yano lweyagala. Ekyokusatu kye mbasaba twalirwanye ennyo nti bwe baba beetaaga omulambo okudda kye baagala ssente. Tulabo bali omuntu asobola tukwatirako omwana waabwe akomewo naye tebakiteeka ku muntu kinnoomu nti yakola visa abadde abeera n'omwana nti oba kampani omwana gy'abadde. Kino kitukwatako ffenna ng'abana Uganda era tunyololera wamu like we feel sorry for the death. We are really feeling sorry. Zokuva Fred bwe yafa sirya mmere nkaaba bukaabi kuba namutunulangako buli lunaku. Every day Fred namutunulangako kuba yali yalemererwa okukola ng'alina kuddaka. Okiwulira mukama wange? Kati nze nsaba ng'enjogera leero weegamba family yeebeereremu. Ate n'ekintu ekirala Emma kye boogerako ekya ssente. Nze nsaba buli Munnayuganda eyalabye ekifaananyi kyange ku TV, simanya mu TikTok, simanya mu biki, kino si kinyumo ate lino si ssanyu. Omwana oyo bwe baba nga family badde ng'emuweereza ssente yali azibajjako ye nga ye. Kitegeera mukama wange esente yalinga zirisiivinga ye nga ye maybe yabangako byagala ng'omuntu naye saagala beekwase mbunze nabasabanga ssente zino naziri. Bannange family ya Fred temulina ssente ze mwampeerezaako ng'oggyeko ssente omwana oyo ze yagirako $1,000,000 bweti. $1,000,000 gye namurisiivingirako ate nga kubaako $5,000 gaba ga katanda, $5,000 muyamba mulaga makubo na kusobola kuyambibwa kufuna ku mulimu. Bwe baba nga balina ssente endala ze bakwata ne bateeka ku ssimu yange njagala bazirage ensi. It was only $1,000,000
eye Uganda that is nusu 10 nga 5,000 gya katanda 5,000 kati 5,000 ago gemba dendisako omwana paka myezi egyo gye boogera really ne sente endala zaagaana ez'okukyusa empapula ezo omwana okusobola okukola ki okuba nti afuna Emirates ID and because omwana yalinga mukosefu wabula mbeegayirira mulekerawo okwonoona erinnya ly'omuntu before nga tomanyi kituufu kuba sikiwa nti oba okufa kw'omwana kiba kinyumo tekiba kinyumo. Next week, inshallah. Next week? Yes. So if we exceed the next week, what shall we do? Because the still family looking for money. Because we are not shifting the body, our body. I will contact the police for shifting body to police station. You'll contact the police? No, still. I'm waiting for 1 week more. Okay. Yeah, after that, I will contact the police for shifting body to police mortuary. To police mortuary? Yes. Okay. So police mortuary, body is still in Rashid mortuary. Okay. Yeah. So after shifting to police mortuary, what will be next? This is procedure with police because this is I don't know how we can do like this. And the police mortuary keeps for how long? I don't know, my dear. Police can contact with Philippine embassy. Okay. Yeah. Okay. Let me contact the family. We see what to do. Because if again it goes to police, it will be another different story. Yes. Okay. Let me. Police charges money or police is free? Police is free. Okay. Yeah. Okay. Let me first contact the family. Then I will get back to you. Come on, wasozotya mbadde sinakuzuukuka kyova mbadde nkuwandiikira naye ku nsonga ya Fred oyo nze kennyini kamwakoogera naliwo vidiyo eyo gye batambuza ku sikuriini nze nagikwata lwakuba nakakwata kampi lwansonga nti yali mbulumi ng'alina okumuyambako kitegeera nze kennyini naliwo era being syndicated, they are not forwarded there from my phone. Mulenzi oyo, we took the same lift, twali mu lift nze naye. Kitegeera. Bwe twatuuka ku level kwe twali tufulumiramu ey'okuna. Twali mu lift munda ng'akolola. Bwe tutuuka we tufulumiramu n'asesema omulundi gumu omusaayi. Tegeera wadde nga ku kizimbe kwe yali asula si kwe nali mbeera nali nzizeeko obuzzi. Kati ng'omulenzi gwe nali mmanyi nga ndaba ku kizimbe nali sobola kumuleka bulesaawo oba kudduka. Kitegeera neemuyamba neemukumaakuma ng'ali wansi nengezako kumwebasa lwankuma nti yasasima omusaayi ng'ayimiridde nze neemukumaakuma neemwebasa wansi neemugyamu essaati nze kennyini. Nenkubira poliisi neekubira ambulance within 5 minutes. Ambulance yali etuuse. Ambulance neetuuka ne bamukebera namukola buli kimu namuteeka ku kagaali ne bamutwala mu ambulance wansi wajjukira twali waggulu ku 4th floor. Nze kennyini natuula mu ambulance mu maaso abasawo babiri ne batuula emabega nze ne ntuula mu maaso ne driver ne tuvuga ndowooza ddakiika nga 10 kuba obudde waali wakawungeezi nga jaamu. Twali tutuuse ku ddwaliro tugenda okutuuka ku ddwaliro nga bamutaddeko ddabi tugenda okutuuka mu ddwaliro nga bamuyambaza dda bino oxygen mask ne bamutwala mu emergency nze n'ensigala ebweru. Jjukira mu emergency batwakkiriza kuyingirayo ne mbeera ebweru kumpi okumala ddakiika nga 3. Nentandika okubuuza mu ddwaliro wajja bamutadde mu wodi gye bamutadde. Ekyomukisa omulungi wali omusirikale awo nanzikiriza nenyingirayo munda mu emergency
ne banga bamutransferinze mu bantu basimanyi ba cardiac arrest nga gye bamutadde nenvayo mu emergency nengenda mu zone 4 gye bali banga gye bamutadde nentuukayo ne bangamba tebakkiriza kuyingirayo olunaku ne luggwa nenzirayo ewaka enkeera nze kenyini nenziramu nensituka nenzirayo ku ddwaliro nembabuuza wajjukira olijesalingayo amannya n'ennamba y'essimu era bwe nkomawo enkeera ntuuka ku reception mpayo enamba y'essimu ne bambuulira omuwadde gyali mulamu nembaga kumulaba ne bagamba gyali mu intensive care unit teri akkirizibwa kuyingirayo nenzirayo ewaka kakati bwe mala okuddayo ewaka olwali lunaku lwakubiri nenzirayo era olunaku olwokusatu same issue tebakkiriza kulaba mulwadde sigira nenga bampa information nti gyali mu ddwaliro then olunaku olwalinga olwokuna bwe naddayo nanga mu ddwaliro taliiyo ndowooza oba yali amaze okufa sigira ne batampa mawulire matuufu nanga bwe mu ddwaliro taliiyo ne mbabuuza kiki nongamba like bamusiibudde nenkuba essimu nenga mwadde nga bangamba mu ddwaliro taliiyo bamutransferinze bakoze batya nga teri alina mawulire wadde gamba nti oba ali wano oba ali wano kitegeera nange nenvaayo kuba mu bantu abagenda ku ddwaliro ko yalinze waliyo ne mukwano gwange atera okuvuga yaruuna nga tugendayo nnyo ku ddwaliro nenkubira nga mulenzi nga bangamye mu ddwaliro taliiyo kiki bamusiibudde bakoze nange simanyi so nenvaayo the next day nali siriiwo nali ngenza Abu Dhabi saasobola kuddayo mu ddwaliro then the third olunaku olwagoberera olwo nga lumu nga saagenze eyo era nenzirayo ne passport ne mbabuuza kuva naleeta omulwadde simulabanga simanyi kigenda mu maaso ekyo kigenda mu maaso nembaweera enamba nembawa amannya g'omulwadde nebagamba still mu system tebamulaba mbagamba kijja kitya nembagamba oba yafa omusayi bwabo ku reception jjukira tolina mulago ojja kubuuza musawo tebabimanyi nagamba simanyi then a day before landlord kwe yali asula nyini kizimbe alina omusawo nti akolera mu ddwaliro nti yali yamukubidde kuba nze saabimanya saagala kutwala lugambo nti yali yamukubidde namugamba omulenzi yafudde nze bwe nzirayo mu ddwaliro tebabimbuulira ne bangamba tetumulaba then manvaayo ku ddwaliro nga nzira waka eddwaliro nnyini ne bankubira ne bangamba jangu omulenzi yafa ali mu mochare kitegeera kwe kutegeeza mukyala gwe bayita Saara ne Saalima kitegeera ne mbagamba munnange bankubidde then bamaze okubategeeza nasigalawo ku ddwaliro saavaawo ne mbabuuza kati nkoze ntya nengenda ku mochare baali bamaze okukola postmortem omwami yali ku mochare oyo gwowulira mu kabodiyo gwenkuweereza yampa enamba ye nengenda nampa empapula ezo zonna eza postmortem n'abimpeereza naga go to police kitegeera nengenda ku poliisi nenkola statement ya poliisi nemala okukola statement ya poliisi nebambuuza kikyajja kityako bakuba nti nalina videos obwo nembalaga abapoliisi nembuuza omuyita otya nemungamba friend kitegeera nembalaga abo videos nebagamba okay omusajja natwala okumpi eddakiika nga 3 ku poliisi nga bali mu kukola paperwork oyo nebamala ne bampa ekipapula kya poliisi yamala okimpa nenzirayo ku mochare nembagamba ekipapula kya poliisi nno nkimaze mundaga omuntu eyafa nebagaana ne balemerako ne bagamba olina okusooka okugenda okukola death certificate era nenziramu nentambula nengenda nembabuuza death certificate bagikolera ne bandaga death certificate eriyenga ku mitwalo 16 kolina okukola ebipapula bibiri ekimu mu Luwarabu ekimu mu Luzungu nenkwata mu nsawo nengenda nensasula nemalawo nawo eddakiika nga 4 nga bali mu kukola death certificate nebamala ogikola nenzirayo ku mochare kitegeera awo ne balyoka bampa olukusa okulaba ku mufu
Okitegera kaabe Saara kaabaani kaabante yali alibye ku mufu kuleka nze Kenny yagenda mu mochare kuliko tag numbers ne bandage mutaga beguti nzogena nendabako tebakiriza bifaananyi nenvaayo till today teri yali azeko kudda ku ddwaliro okuleka nze okuba yesimu ku mochare nembawuuza era omwami yagamba we give 7 days bwetumala okuba 7 days nga tewaliwo kigenda mu maaso omulambo tugukwata netuguwa poliisi negukuumira mu mochare yaayo poliisi bwera nga tewaliwo kigenda mu maaso they decide bo ne baziika so kati abo bagamba ffe tubakaka naye tewaliwo abakaka kuba nange Fred nali simumanyi kiri awo kyova olaba nti ndimukulwana nnyo era bw'okwata ka vidiyo ako nga ngamba tovaawo ng'agezaako okusituka nga bwaddawo okitegeera ali nkyakakwata ne ng'ayagala kusituka nemuza nga tovaawo okitegeera n'addawo n'ambulensi yali olede nga gyeri wansi etuuse okitegeera tebyogerwa simanyi oba salimu obaani sibimanyi nze ebisigedde sibimanyi byemanyi bino prosesi y'eddwaliro okitegeera oba bamuleeta oba batya sibimanyi so ensonga eyo bwetyo bweri ebyange byemanyi bino nti omwana agenda mu ddwaliro genda biki kitegeera nogera nti simanyi obaamukuba omwana baakuba mukube si kituufu kitegeera era bendi mukwogera nabo bajja kumpeeza footage ey'omwana oyo ng'ava wansi ng'atambula mu bulamu bwe n'atuuka mu lifuti n'akola kusingira mu lifuti nja kukuweereza ka vidiyo ako saawa yonna nja kukuweereza naye tewaliwo nti kulwana oba kukola ki okitegeera kuba bw'amala okukola kusinga wansi abantu bonna ne bamwesega nga balaba omusaayi mungi ne baddukawo kakati waliwo ne watchman w'ekizimbe n'agoba buli omu mugende nensigalawo nze ne watchman abantu babiri so then waliwo ekigambibwa ekya passport omugenzi we yafa bwe mala okutambuza empapula ezo death certificate y'embaluwa ya polisi nga ngifunye ne baŋŋamba olina okgenda ku embassy nze kenyini nkuba ku embassy ne baŋŋamba omuntu yafudde n'ebiki byonna okuleeta baŋŋamba embaluwa ya polisi death certificate ne passport nembuuza Saara ku embassy bajja kwetaaga passport y'omwana eriridde awo n'aŋŋamba passport yali yagireka mu kampani kitegeera nze kenyini nensituka ne mukwano gwange oyo Aruna nga bwetera okutambula ne tusituka ne tugenda ku ofiisi awakirimingi nti baalekayo passport netuukayo nga tebaliiwo twatuukayo ndooza mu biseera bya lunch time ne tukuba essimu nagamba no go Emuril head office ne tusituka ffeffe nyini tugenda ku head office za Emuril eyali yamukolera ka e-visa okuva ku tourist visa kuba yali yafuna omulimu nga ne kampani yamuteeramu ka visa ne tugenda kuwaka e-visa nga kuzindikidde okwokalabye ako kampani yali yakakola gye yali yafuna omulimu netuukayo ne bagamba nedda omulenzi nge gy'ataajoyininga kampani recruiting agency yajja nekomawo nenona passport ye ntegeera nga tukyalina ku head office ya Emuliro ne bakubira waliwo kipapula kye balina mu yindi yagenda nonayo passport ye ku head office za kampani yali yamuwa omulimu ne batugamba mugende ekipapula kino ku kampani mugambe ono ye receiving a passport era ekipapula kiriko received kitegeera netukwateko ne tuddayo ku ka recruiting agency bwe twaddayo ne banoonya ofiisi yonna ne banoonya ne bagamba passport emyezi ziringa kompe 6 nawe tebagiraba ne bakiriminga nti Fred yajja n'atwala passport ye naye nga tewaliyo proof eraga nti Fred yanona passport ye wabula eri ku head office company waliyo proof nti omuyindi yagenda n'anona passport n'agikomyawo ku recruiting agency ku kano ka agency akatono so kati nange nemba nga siina twesega nti passport oba yagireka wano oba yagireka wano yeye mpozi then n'okutangazaamu
ekibagamba simanyi miliyoni 2 nze kennyini sibagambangako miliyoni 2 simanyi gye baabijja oba niyabibagamba kuba nze nabagamba ekintu kimu mugende ku foreign affairs mufune powers of repatriation okuzza omulambo ewaka bawandikire embassy tugende ku embassy tufuneyo empapula eza repatriation bwe bamala okuzituwa tuddeyo ku ddwaliro kubanze ku ddwaliro bye baŋŋamba nga mumaze okubifuna mukomeewo ku ddwaliro muleete empapula ezo ku ddwaliro bwe tumala okuzireeta eddwaliro ne lyapolovinga libuuza mwagala kukozesa kago ki nti Emirates Fly Dubai Air Uganda kitegeera ne mubabuulira twagala kukozesa Air Uganda bo bennyini ab'eddwaliro ne bakubira Air Uganda nefuna abakugu baayo ne bajja mu mochare ne bapima bode ne balyoka bababuulira ssente ze mulina okusasula kitegeera era kuva saawa zino teri amanyi nti bode bayinza ogitwalira ssente mmeka lwa nsonga zinakubira abafamire wali omuwala bamuyita Lydia ne mugamba mugende ku foreign affairs nga mwagala omuntu bamukomyewo mufuneyo olupapula oluvudde mu foreign affairs bawandikire embassy ya wano ffe tusituke tugende ku embassy naye etuwa olupapula lwayo tuddeyo ku ddwaliro batubuulire ebbiiru y'eddwaliro ejja kubeera ssente bwe ziti wabula bagabugabi batusabye miliyoni 2 ne bwe nkozesa audio zange nga nkyatinga n'oyo Lydia bye bigambo bye namugamba ne mugamba saa zino tetumanyi oba miliyoni 2 oba miliyoni 10 oba miliyoni meka tewaliyo amanyi ssente wabula mugende ku foreign affairs bategeeze embassy ya wano tusike tugende ku embassy tugyeyo empapula tuzizze ku ddwaliro tusalewo nti tujja kukozesa Emirates oba Fly Dubai ku kago bo bakuba essimu ne bakubira bali aba Emirates oba Fly Dubai ne babakubira essimu ne babayita ku ddwaliro ne bajja ne bakola measurements za bode ne balyoka bababuulira price wayinza ogera miliyoni 2 nga twetaaga miliyoni 7 oba miliyoni 5 kitegeera ne kati ekyo kyeki kyalemeddwa okukolebwa e Kampala nti omuntu agende ku foreign affairs akwate empapula bazisindike tulabe ki ekigenda mu maaso rather than okubeera ku bigambo nti ate basabe miliyoni 2 basabe miliyoni 2 kitegeera nze kennyini kamwakoogera nze ngendayo ku ddwaliro n'essimu y'eddwaliro ngiyina esimu ya mochare ngiyina okitegeera teri yali agambyeko bantu abo nti baagala miliyoni 2 okitegeera nze kennyini bagamba musituke mugende ku foreign affairs mufune empapula mpozi lwakuba nti abantu bebafuna ebizibu bo balowooza birala kati bwe balaba videos obwo balowooza omwana bakuba mukube aba balowooza nti kijja kuba kyakufunamu nti balina emisango naye nga ebbaluwa y'eddwaliro teraga nti omuntu yakubibwa okitegeera eri stated bulungi bwe kityo pozi beetaazi guidance tukole kino okitegeera kuba nze nabagamba in fact nakajja nyimiriza egamba nti omwana kaba mukunganyiza amabugo ku baana bannayuganda balina ku kisa nti muyisaamu akabbo twafiiriddwa n'ekifaananyi ky'omwana twafiiriddwa kitegeera ow'ekikumi ow'emmeka ne babawa nga for now under my effort twali tusobodde okufuna miliyoni 2 okitegeera nga singa nabo twali twegasse omulundi gumu kuba kati miliyoni 2 kati naku nga 3 abaali bakuŋŋaanya sente bagamba musooke muyimirizeemu okitegeera singa tuli miliyoni kumpi nga 6 nga nabo bamaze okutuweereza empapula netugenda nti kago isabye miliyoni mbeka 10 nti muleeteye miliyoni 4 bakomyewo omuntu ekyo ekyagaana kitegeera miliyoni zaabwe 2 weeziri era nze bwe mbakubira oyo Lydia natandika okunfuula essimu bize nakumukubira ekintu kimu mbuulira bubuulizi wabwe tuyinza okubateekera amabugo gammwe ag'emiliyoni 2 ze baali bakuŋŋaanyizzaako abantu mpolampola 10 meka okitegeera kwani nababuuza abantu bwe tufiirwa ekika kituula ne mutekinga decision okitegeera nti tufiiriddwe ekitalo omuntu apa tagenda kudda ne mutuula ng'ekika ne musalawo ne mugaa kati nkusinza nga bwe tufiiriddwa
ABCD yebegobe. Kuba kati mu interviews yakozesa abazadde abona n'ebirabye n'enjemalako nga bagamba omwana waabwe balinga gwe bakuba obukubi. Etteeka eriri e Dubai tebiringa ebye Uganda toli mwamusanze mu kafunda. We have CCTV cameras. Kitegeera toyina muntu gosobola kuba n'omutuusa ku buvuno obwo. Poliisi n'etajja. Kitegeera nze kenyini nakubira poliisi n'ekubira ambulance. Okitegeera within no time kuba gye babeera. In fact poliisi otambula butambuzi dakiika 2 ng'oli ku poliisi. Kitegeera katiri muntu ayinza kugamba nti mwamukubye n'asesema omusaayi ogwo nga muli kumpi ne poliisi 5 minutes 3 minutes in fact ng'otambula oba oli munda ga poliisi. Kitegeera so just nti balina okujja mu doubt nti omuntu yafa ate kale ayinza okuba nga alina emirimu gye yakola gye simanyi nze. Nakuba nti bwempulidde nti omwana waabwe balinga bakuba obukubi kibi. Nze kennyini ayogera naliwo nakwata ebifaananyi ebyo lwakuba nti lwaki akwata ebifaananyi biri nga asesema omusaayi omungi nali ngezaako okumuyamba akola booti kuba nali ku ssimu n'ambulensi nga bagamba how is the situation mukole booti mugalamize booti. Okitegeera nga ndi naye. Kitegeera naye nga tewaaliwo ligamba nti kulwana talina gwe yali naye yali nange mu lift bantu babiri ntifakti bantu nga bana abaali mu lift n'Abakameruni n'Abanigeria. Okitegeera nesiga nti waliwo nti oba olutalo oba kulwana oba kukola kyaa ekyo bakitereeze omanyi nti ebizibu kale bibanga bizze bantu bangi buli omu ayogera kyalaba ate yali kino yali kino. Ekizimbe kubali kiriko abantu abasukka 200 people. Muntu kyakuba omuntu nti omuntu yafudde ne watabala information nti baalwanye. Ate lwakuba nti kati omuntu weyamala okusesema omusaayi omungi ogwo abantu babagoba ambulance yabagoba mugende n'avayo nga bamutadde kwa stretcher. So buli omu atandika okuweereza information ey'okusinziira ku kibaala banti omusaayi gwali mungi nabatandika yafiiriddewo. Okitegeera I visited the hospital 3 times nga buli ntuuka bagamba. Okitegeera era bwe natuukayo emirundi 2 ne banga ataliiyo era yali taliiyo aleka yali yafudde naye nga ndowooza balina ba process mwe bayitira simanyi. Okitegeera aleka balina process gye bayitamu kuba natuuka nti mudwaliro taliiyo ne mbuuza lwaki mudwaliro taliiyo ne banga ataliiyo n'enzira yeewaka n'enzira gw'okubiri so kati manzira wakali okunkubira. Kitegeera era banga waliwo omuntu e Dubai akugamba simanyi nti yali alabyeko ku mufu oyo Fred tali okuleka nze kennyini ayogera wano. Kitegeera I have all the receipts nga ndi mu ddwaliro nga amusasulira bye bagamba okusasula ziina. Kitegeera bano basaala bye batalina era bonna boolaba be bakusindikira biri all forwarded. Kitegeera naye kakati tuliwo nti gamba nti twagala kusinga musango wabula nange kino nkikola ngaalumirirwa kuba nze sister wange yafiira omaani. I know how it means. My elder sister yafiira omaani. We did everything netulaba nti yakomawo nga tuliko support ey'ab'omaani nga naffe twekwatiddemu. Sikutuula butuuzi waka kitwagala omuntu waffe akomewo. Tulina okukwatagana ffe abali e Dubai abasobola okugenda mu ofiisi ez'enjawulo nabo tukoze tutya. Sikutuula butuuzi nagamba twagala omuntu waffe nedda balina okukwatagana naffe abaliwo. Tegeera tukoze tutya tumugende wano tugende wano kuba nze simanyi nze mbiraba nnyo oba bunsinja bukilips bangamba basabye $2,000,000. Okitegeera pozi nga waliwo yali ayagala okuteekawo kiremya n'asaba nti baleete $2,000,000 bamanyi famire tejja kuzisobola. Naye nze nga nze kamu akoogera oli okugamba nti nali mugambyeko $2,000,000 taliiwo. Nze eva buli lunaku mbasaba ekintu kimu mugende ku foreign affairs mufune baluwa foreign affairs ewandiike embassy ya wano tutambule tugende ku embassy tujjeyo empapula tuzize mu ddwaliro okusinziira ddwaliro lyo nga bwe lyaŋŋamba. Then bwe kiggwa bwe kityo
tukwate kubo nga tumaze okuteeka empapula ku ddwaliro bakubire kago gye tusazeewo okukozesa nti MLC Fly Dubai bye bityo babakubire bajje ku ground bapime kuba era bintu kimu kitambulira mu kilo balabe nti oba kiro 5 kiro 10 kiro meka bababiringe okitegeera tamala okubabiringa mwene mulaga nti okay we are willing to pay nga bayiba issuingira ticket yobanga musasulako nga bona aba process we naabeera tegeera nenga kyonna ate kya ssente tegeera abandi badde nti tubabeerera tutwala omubiri ewaka buuza ba family how many times did I call Lydia nenjugana muzeeyi nenjugana ani nga bakolaga nti bakiriko era yesterday immigrant workers manyi Uganda twabadde tulina group gye twakoze nakubira ba family abagamba mujje wano nja kubayambako empapula ezo kubibafunira ne bagendayo ku office aba family yesterday omoyo miyo nja kumukueleza enamba in fact nimulabye ne ku program anga ina program gyakola batuse mu office nanga abantu batuse mu office from nowhere ne bafuluma ne bagenda kusekera